Mchamwe n'abatulaba amanya nze Jonas Ntongo mbaliriza ate nate ku mukutu gaffe omungazo gwa Tindi Files gwe ne yakatwengako genda ddala maaso okubanga tosubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awe wawo tetuli mu ggwanga, tuli busukka, bayita busukka kkubo. Tuli Kenya, awamu twegattiddwako omwami nga bwe mulaba emabega waffe Fangon Forest nga noono ye mukulu wa Alien Skin. Munoonyezaako tugenda kuba ate era tuwayamuko ate tungere ddala okubanga ate tulaba obulamu bwe butambula nga tetunagenda ddala mu maaso kansabe atubuuzeeko ate tuyongereyo n'ekyo kituleese olunaku lwaliro. Buuza ku batulaba. Abatulaba mbuuze ba Fangoni Bonna ne bafaani bonna abalala abanaatugoberera. Abanaatugoberera. Abatulaba mwenna Abafangoni naddala balamusizzaako. Abafangoni bammanyi nze Disciple 001. Nze ntandikirwako. Disciple 001. Disciple kitegeeza ki mu Fangoni? Disciple omugobereza asooka. Omugobereza asooka. Disciple mugoberezi kati 001. Okay. Amanya amatufu gwani? Amanya gange nze Mbugano Jimmy. Mbugano Jimmy. Esebo. Gwe mukulu wa Alien Skin. Mama y'omu taata y'omu. Esebo. Anna era ndaba ka face muskigi wamumalayo mwemalayo mwenna. Twemalayo. Ayira. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Bigenda bitya? Mirimu gigenda bulungi? Mirimu gigenda bulungi. Weewaawe mirimu gibadde gigenda bulungi. Mpozi mmweyo. Naffe gye tuli mpola. Babale kutunoonyaako. Tugezaako. Eno ye Fangoni Forest Nairobi. Eno Fangoni Forest Nairobi. Yes. Kye kitebekeka n'akabira ake Nairobi. Nairobi. Kitegeeza omukulu waaba akyadde. Wano wennyini bw'oba oteekeddwa okuba nga omusanga. Togisanzeewo? Ngisanzeewo sigamba nti wapanze kipanga nti otuwulidde tujja. Eno ye Fangoni Forest era Nairobi. Kale njagala ate otutangaazeemukko tutandikire ddala ku kintu ku nsonga y'okuba nti family oli muganda wa Alien Skin. Alien mwakula naye embeera yatambulanga etya oba biki ebimu ku ebyo abantu bye batamanyi ebiri ku Alien? Omanyi omuntu wafuuka star abaako n'obulamu buli obwedda so nga ate bafaani be balaba kintu kyakungulu balaba omuntu already ali media owakabi. Tutangaazeemukko ku gye buva ne gye bulaga oba Alien Skin wamu naawe. Alien muntu ngaffe abalala. Muntu ngaffe abalala. Era nze kye mumanyiiko oba kyenkuze mulabako oba kyemmanyi alina okwagala kungi. Kiyinza okuba ndowooza bwe bunafu bwe abantu abalala bwe bakozesezza okumutuusaako buli kyonna kye kimutuuseeko. Alina okwagala kungi ate yeesiga mangu. Obuto bwammwe bwo bwali butya? Obuto bwaffe bwali bulungi. Though ekiseera kyatuuka nga tetuli wamu oba okitegedde. Ekiseera kyatuuka nga tetukulidde wamu. Baabawula. Muzeeyi bwe yafa ne batugabana. So kati naye before paka era kati era yakyali omuntu y'omu. Oli ow'edda eyalina okwagala. Abantu abasinga bajajinga Alien okuba omusajja ow'eggumi oba ow'ekibuli. No, Alien kati kankubulira ebintu bimu era n'obuto bwe. By the way omwami oyo musanyusa. Era ndowooza lwakuba nti nze mulingamba singa teyali muyimbi yandibadde munnakatemba. Yali akola nnyo comedy nga asanyusa nnyo kugamba tosobola beera waali n'oba nga weebowa. Era ne mu buto yakolanga ebintu n'oseka n'ogaana naye omwana oyo nga musanyusa
nga mubeera buli ssaawa muyina ekibasanyusa oba ekibeegobesa naye. Yali bakugomba temusobola kubeeraawo nga muli mu kiwuubaalo. Nga muli mu kiwuubaalo. So kati abantu abasinga alien skin kebere mu family gye tuva era nabo tebamutegeera. Ensi weba etambula eddeeno alien ye atambula ddeeno. Kwegamba kyagala kubeera mu lunyiriri mwenna bwe mutambula mu direction y'emu. Ate abantu bwe bato mu nsi batono ddala era kyova olaba abaamutegeera bamufiirako kubanga baategeera entambula ye nti waliwo ebintu ku nsi oba ensi byetutimbira ffe bye tubeera tulaba nti bwe bityo bwe birina okubeera naye waliwo abantu abadifayinga ebintu ebyo kati abantu abo tebasangika baba batono kati bo ate ensi ne bagitambuza nga bagizza sayidi ndala kati bano ababa balowooza nti asobya be baba balwanagana naye. Ye muntu osobola obeera awo n'alowooza ekintu naga naye okimanyi kino ekintu ti bwe kibeera bwe kiti ate osanga kiri bwe kiti okitegeera. So kati abalala ne bakiyita nti kabuli. Bakiyita ekibuli. Naye nga tekiba kibuli. Tekiba kibuli. Ye bw'atyo bw'abeera kati abantu abo ojasanga nga be bayitira. Okitegeera. Nti omusajja yakwata ensi n'agifuga. Guza yatambulira ku mateeka gansi. Nti ye yalina ekintu kye yalowooza nti kino bwe kiba kitambula bwe kiti yakitambuza akizze. Ate ng'ogenda okukyetegereza nga kiba kituufu. Yes. Okusoma kwammwe kwali kutya? Byali bya kutoba nga nawe obimanyi muzadde ng'amaze okufa. Tebiba byangu. Tebiba byangu. Tebiba byangu. Naye buli omu gye yali yalwanako paka paka we buli omu n'agamba nze nkitadde. Buli omu n'atuuka we yatuuka oba ekyamusobozesa okuba ng'atuuse w'atuuse. Okitegeera. So kati ekintu kyonna kyesitagambye nze naye twawula maama. Twawula maama. Taata ye y'omu. Kati taata bwe yafa tubeera nga buli maama alwana ngeri ye okitegeera okubeezaawo abato. Muli abaana bameka? Tuli bangi. Mulina ne mutamanyi? Tuvena twemanyi. Era tuwuliziganya. Muwuliziganya. Muyambagana. Yes. Tuyambagana era tuwuliziganya. Gwe walaba we yajja Nairobi alina gye yagenda. Yajja wano. Kitegeeza tuwuliziganya, tuyambagana ate twagalana. Alien skin particularly nga yo omuntu essaawa zino mumulaba mu kifaananyi kimmwe ng'aba family. Omanyi abantu abamu aba family obalaba omuntu ng'asibye enviiri akola ebikolwa ebyawukana nemmwe kubikuba ku ndowooza zammwe batandika ojjajinga omuntu nti ono muyaayi ono akola kino. Perspective kyoba kiki kye mutwalamu ng'omuntu oba ng'omuyimbi essaawa zino? Twali twafuna omukisa nti ffe gye twakulira bazadde baffe tebaatuteekako nnyo maanyi. Kwegamba nti baatukuliza mu mpisa naye ate tebaatufiirako nnyo. Alien skin ewaffe si yasoose osiba enviiri. Nze namusooka. Namusooka okuyimba. N'okuyimba wayimba? Nayimbako. Kitegeeza talent eri mu family. Nayimbako dda biseera ebyo aba rediyo ebyo. Naye baabanga okukoonaawo oyitewo. Ate nalina akava okusoma.
tulinayo waka abayimbi bangi. Tulinayo bangi. Mwayimbako mu kyaki? Mu Sunday school. So ekyokuba nti ekyenviiri nga bw'okimbuuziza si kibi. By the way, nze nafunako ekirowoozo we nabeerera n'enviiri ezo, nafunako ekirowoozo nayagalako okukola church. Nayagalako okukola church nga nina enviiri ezo, kuba lunaku lumu nagendako mu church okuwaayo ssente. Kati twali tusimbye layini nga abawaayo muyita wano, kati bwe mumala okuwaayo muteekayo wali, kati ate bwe muba ne mumala ne muvaayo. Okitegeera. Naye nze nali mu layini nga yenze ye kalasita alimu. Nga gwe Rasta alimu? Muli ba ddiini ki? Tuli ba Protestant. Kati nga yenze ye kalasita alimu. Kati abantu nga batudde sayidi ne sayidi nga bantunuulidde, nteekamu oba nzijamu. Ekintu ekyo kyantiisa nnyo. Ne ntuuka bwe nti ne ndaba nga ne wali eri faaza mwennyini alyetegereza alabe, naye nga nali nteekamu. Oba ddala omulasta anassaamu mu kintu. Nali nteekamu kuba ebiseera ebyo nali nkolera Juba eyo, nali nvuddeyo Juba eyo nga ninamu akasente kange. Nteekamu ssente ddala. So abantu nga kale challenges nyingi ezatuukawo nga nina enviiri ezo. Ne zikwekyaya n'ogamba nti kati kanziggyeko lumu. Nedda ate si kyekyazinzigisaako. Ekyazikugisaako. Lunaku lumu nina mutabani wange ng'atandiikiriza okwogera. Kwaliko oluyimba lwali lwa Good Life. Kati nampita dadi wuuyo ku TV. Kuba biseera nga nina Rastas nali nfaanana radio. Dadi wuuyo ku TV nenga kyankuba wala. Omwana kubanga kwefaanaanyiriza abantu balala. Nengamba omwana ono kamuwa identity ya dadi we entuufu. Ninga saazijjaako nti oba zaali zintamya. Natuula ennyo bwe nti nendowooza. Era nga buli lw'okomawo agamba dadi nakulabye ku TV. Kinkuba ninga nviri kanzijjeko. First of all nti nkoze byonna ng'enviri zino nzirina. Okitegeera. Nga mbikolera mu makubo amatuufu. Kuba ne mukadde era we yaziraba talina kyeyaŋŋamba. So enviiri ezo tezirina kyeziri. Ate by the way kati ova wano n'ogenda mu ofiisi e Kenya, kengeza wano e Kenya, n'ogenda mu ofiisi gujulira nti oba ministry bweti ne bakusindika mu ofiisi n'osangamu omuntu alina okukolako ng'azirina ng'alina dread. Ate kirimenya mateeka. Ffe waffe Uganda ffe tulaba ebintu bino okitegeera nti kati obadde okimanyi nti nno abambala essuuti n'abasala shawulini enviiri ezo ffe ze tulowooza nti ze ziriko be basinga obubbi. Naye ate ffe kati ng'oyagala okubba Omunnayuganda yambala ssuuti. Era oli agenda n'akuba ekikalu ne bakubuuza ogenda kubba ani? Okitegedde. Naye ate abantu bakibuuse luvannyuma. Abantu bakibuuse luvannyuma nti bwe kityo bwe kikola ki? Nti omuntu munda mu ggwe gwabeera omukyamu. Kale, Alien, biki ebimu ku ebyo byamu inspiring okuba nga atatandika okuyimba? Sijja kulimba. Nze lwakya lumu nankubira essimu. Nangamba kyekiri omuzi mbwa ate wali kyekiriwo. Nangamba okimanyi no nakasuseeyo eŋŋoma. Ne mugamba nansindikira. Naye
ne mugamba wano ng'embooko ogenda sonda nnyingi kubanga ennyimba ze yasooka okuyimba zaali zino oba ez'enkyukakyuka bwe ez'enkyuka za politics zaalimu olupolitics. N'agamba awo eyo gye njagala oyita. Kati wayitawo akaseera ne tuddamu ne twesinkana. N'agamba waliwo katyuni kaneeno kayimba ako yali yakakola yekka. Ne mugamba akayimba kano kalungi naye kalina ekibulamu, baali bakayita oba neegayaaza. Kalina ekibulamu, kagenda mpola nnyo, kalina vibe. Wayitawo akaseera kati ne tuddamu era ne twesinkana nga yakakoze remix ne Dax Katero. Yakansindikira. Oli mu mwaka ki? Tuli mu mwaka ki ogwo? Singa siri mulungi mu kurekodinga sidda nnyo. No, sidda nnyo. Kati gwe ky'olina omanya nti was it 2012, 2013, 2020, 2022? 2022. Twakavanga mu COVID yawo. Kale tutambulira awo. Emyaka egyo naye nga sidda nnyo. N'akuweereza ki? Kati n'akampeereza nga yakazeemu ne Dax Katero ne mga kyekyo kyennyini. N'agamba ompulidde. Waliwo era before nga tannampeerezaako waliwo ke yampeereza. Bakayita waliwo abagamba simanyi okusamira si kuloga naye era keekamu ndi wano neegayaaza. Ndi wano neegayaaza enkoola n'enkuba kati ng'akazeemu ne Dax Katero. Ne mugamba kati awo kali okawadde vibe. Kati nga omanyi ebyensi mwebulako nonadde eno naye nga mwewuliza once in a while. Nina okuddamu omuwuliza nga akubye emboozi y'enkoola. Emboozi y'enkoola. Kati emboozi y'enkoola eyo nina we nali kati nga nze olwedde nali mumanyi nti Alien Skin. Kati nina we nali nga bayogera bamunyumyako. Omuyayi yakubye ekiyimba maama nga baguplaying kati nga Alien Skin. Ekitegeera. Kati bwe baamala ne mukubira ne mugamba waaye ssebo wagukubye dda. N'agamba okyali ku ebyo ndeeta ndala. N'alyoka ayiwawo sitya ddeenja tonkaka zaani nga twewuliza. Nga twewuliza era nga agamba wagiwulidde nagiwulidde. Ennyimba we twabeerangamu area gye twabeerangamu nga abaana be twakula nabo bokka be bakimanyi. Naye nga buli muntu gw'oyitako ze ennyimba z'ayimba kati n'owulira muli essanyu n'ogamba ganda wange akikoze. Era bw'oba oli awo nakkubira ngenda ayitira keeyeewo ng'ayize naye nga obimanyi ebyo bya kiro nnyo ssaawa 9 ate ebyo ebiseera nali na kampuni gye nkolera. Kati mba nkooye. Agenda okukubira ekiro ssaawa 9 n'omugamba mwana nze saasobodde. N'ayitamu n'agenda. Awo obulamu we bwatandikira. Awo bategese Freedom City. Kati nze lwali lumu era nali nkedde nga wegambe nali na kampuni gye nkolera. Lwakya lumu kati abaana maani walabye nakera ku makyo teeka essimu yange nga bagamba ebyo ebyempi biki. Nkebera bwe nti neŋŋamba nga kyabaddewo. Okikkiriza nti okukubwa kwa Alien kwe kwamugyayo ng'omuntu ng'abantu abasinga abali eyo bagamba nti bwe kiri?
Nedda sikikkiriza si bwe kiri omanyi nze saagala nnyo okwesiba ku kintu olaba alien yali alien kanino kankubuulire ground yali yamutegeera oba okitegeera lwaki nkugamba bwe nti ngolowooza abantu abajja ku Freedom City tebaali bazze kulaba muntu gwe batamanyi okitegeera nti yorede yaliwo nga wattabbu kubanga n'abamulwana baali bamanyi kye balwana so nti singa mu ngeri ate gye baayagala okukirwanamu yeri ey'enkola enkadde nti osobola obeerawo n'omulabe ng'omumanyi era ng'olina engeri gy'omulwanyisaamu ng'omusobola kati ate ne wajjayo omulabe gw'otamanyi naye ate naye n'oyagala omwennange naye nga tomumanyi okitegeera naye n'oyagala okole ki kati awo obuzibu bwe bwava nti ennwana eri enkadde gye baalwananga abayimbi ennwana yaabwe enkadde gye baayagala yennyini bakozese ki bamulwane kakati ate ng'ono strategy zaali zirina okuba nga zaawukana nti si ye yali owa old version ono wa new generation nti kyova olaba nti buli agezaako alemererwa apanuka bupanuzi biki ebimu ku ggwe naye ebibagatta ekisooka muganda wange waliyo ekirala nedda mubaamu abantu nga balina emize egy'enjawulo nga mubaamu n'emintu oba emize egibagatta emize emibi n'emirungi emize egitugatta nti twagala nnyo abantu twagala nnyo abantu twesiga nnyo kugamba ekyo kirabika kiri mu famire nti twagala nnyo ate twesigama alien ye muntu achallenge nga buli muntu abeera agezaako kubanga ate anyumyamukko naye obanga abeechallenginga mukugwe temulina eyo challenge takuchallengingamuko oluusi omwami eyo ssebo nga wondaba bwenti era tutuulaawo ne tunyumya tulina emboozi zaffe zetunyumya ezaffe ne tukkaanya okitegeera ne wabeerawo era naffe bye tunyumya ebyensi kati sobola kugamba mboozi zaffe z'abaluganda naye tusobola okusangaawo nga tukaaya talina buzibu ku bulamu bwo biki ebimu ku ebyo ebyakusooka n'osalawo n'ogamba nti ate ggwe korisidinge wadde sayidi zeero life ogiraba buli kaseera oba olina kyonoonya n'ogamba kangezeeko ku kino kangezeeko ku kiri so Uganda kyagaana omanyi okukkiriza ng'omusajja noga Uganda kikoze eki kigaana kangende nkikwasaganyizeeko ewalala so nange bwenkyo neŋŋamba kangende nkikwasaganyizeeko ewalala Nairobi ono obulamu bwo obutambulira ddala butya obulamu si bubi naye era si bulungi nti olina okubeera nga oyiiya buli lunaku the way of survival yes obulamu bwo bwa bbeeyi eno oba bwalayisa okusinga obweru buli mixed yes oba Nairobi oba Kenya yo bagidesigninga nga bannansi w'osobola okola ki obeera tebakuteekako nnyo mbeera ng'ate eri w'osobola okola ki obeera obeera
bannansi baamu bo bakwataganira ddala n'abantu ababeera bayingiddemu babagwira. Eno ensi eringa y'Abazungu nti teri akufaako. Kati osobola obeera ku kizimbe n'omwaka mulamba naye nga tomanyi baneighbour. Gw'osanga omuntu mu lifuti oba omusanga mu compound naye nga tomanyi na namba gy'asulamu naye nga mubeera mwenna. Teri afa ku muntu, buli muntu akola kike. Kitegeera. Kugamba tebalingiriza ate era kizibu okubeera nga olingiriza kati oba onaalingiriza ki. Genda ku makya genda kukola kudda kwebaka kulinda lwankya. Oyo embeera yaabwe. Obulamu bwabwe bo buli mu kya Uganda abantu balya nnyo obulamu ate eno nakyo bwe kiri. Abannayuganda balya nnyo obulamu. Mbo. Omanyi buli omu waali walabira omusana n'enjuba. So ebbanga lye namala e Uganda lyeddene okusinga lye mmaze e Nairobi. Yes. Uganda nsi nnungi nnyo era abantu beeyagala. Ne Nairobi nsi nnungi era abantu beeyagala. Beeyagalira nno ddala. Beeyagalira ddala. Ekya music kyo okyakipulaninga tumaliriza ekyendongo kyo okyakirinako okubanga naawe ogiddamu kubanga oddamu okubanga ate bafaani bo naawe obakuba omuziki. Kati kankubulirayo ekintu kimu. Buli kye nali nnoonya mu ndongo oba kye nali nfa mu ndongo Alien yakikola. So omutima gwange gwakkakkana. Yes. Nayagala obeere owakabi ne brother wange omulala naye muyimbi twakyagala nekijja kimanifestingira mu muntu omulala ate nga still wa family oba obanjaki ate nga abikoze. Kati si yayaana namu nti ate nange nzije sina kyenjagala. Wendi wamala kansimbe mu ngongo gwe kimala kye nali njagala kya manifestingira mu muntu ki ate era still by then nali nakita kuba we twakigezaako twalaba twalaba n'ogamba man si byangu ne kati kya manifestingira mu ye nekivaayo n'akikuba paka ku top. Sisobola kuyaayaana. Atera okujja n'akulaba keno. Recently yajja. Tubeere eno era ajja kujja. Kale nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri abatulaba? Obubaka bwensinga okuba nabwo nze nga nze mbuweereza abafangoni. Obulamu bwange bwonna bwe mbadde ku nsi mu Uganda sirabangako bantu balina laavu nga bafangoni. Ate nange nakiwulira muli mu mutima nti Alien newe yandibadde nga si muganda wange nga ndi any other Fangon soldier naalibadde disciple oli owa ddala cause akolera ddala ebyo. Omanyi Alien ali real nnyo okubeera mu Uganda. That's the problem. Ateekeddwa okuva eno. Anti abana-Uganda tetuli real. Twagala nnyo sugar coating okufeekinga obulamu. So nti ye ali real nnyo okitegeera. Nti akulaga nti bino ebintu gwe byolabanga eby'amaanyi bisoboka. Okitegeera nti bisoboka. Tebina kyanjawulo kye bikolako gwe mbulirayo ow'enjawulo eyabikola.
nga bw'aba yafa akyasobola okwogera. Tokiraba nti kati naye akulaga nti bino ebyokubeera owakabi yesu okisoboka obeera nakyo naye ate osigala oli luli eri abantu ng'oli ye gwe okitegeera. Era omusajja Elijah Kitaka yakyogedde nti bw'abeera ku stage abeera Elijah Kitaka naye kasita ava ku stage nakka wansi ayina omuntu w'oyo omulala ate gw'abeera nti ye okitegeera. Tugende mu maaso ekyali takulaga kintu kirala akulaga ekyo kyennyini. So abantu abasinga singa babeera bwe bati life ebeera nyangu. Kale asigenda kuba nga ate nsukka waawo ndowooza emboozi ey'omukulu Disciples 001 Fangon Forest mugyewuliddeko ate era nga ye mukulu wa Lien Skin. Kale sigenda kuba nga ate nsukka waawo nze Jonas Ntonga mukutu Tindi Files yakatwenga ogenda ddala maaso okuba nga ate wasubscribinga ensinko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Mubeere bulungi mweraba.